nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabeere waayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to on tomorrow, a wave tossed in the buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatuugo n'omutima gwo. Luka essula 2 olunyiriri lwa 4. Luka essula 2 lunyiriri lwa 4. Yes. Ne Yusufu n'ava e Nazaaleesi mu kibuga eky'e Ggaliraaya n'alinnya e Buyudaaya okugenda mu kibuga kya Dawudi ekiyitibwa Besirekemu, kubanga yali wa mu nnyumba era wa mu kika kya Dawudi. Yeewandiike ne Mariyamu gwe yali ayogereza ng'ali lubuto. Awo olwatuuka baali bali eyo ennaku ze ez'okuzaala ne zituuka, n'azaala omwana we omubereberye, n'amubikka mu ngoye ez'obwana obuwere, n'amuzazika mu kisibo, kubanga tebaalaba bbanga mu kisibo eky'abagenyi. Mukama yeebazibwe. Mujja n'okunziramu mwenna. Mukama yeebazibwe. Musobola okusingako awo. Mukama yeebazibwe. Obubaka bwe ngenda okubuulira mbutadde wansi w'omutwe ogugamba nti akabi akali mu kusubwa ebiro eby'okukyalirwakwo. Akabi akali mu kusubwa, missing out. Akabi akali mu kusubwa ebiro eby'okukyalirwakwo. Ffenna nga bw'otulaba wano ffenna, Katonda mu bulamu buno yatutegekerayo kye bayita opportunities. Kyogere ne bwe batomanyi oluzungu, kyogere nti opportunities. Research gwe nzize nkola ansomeseza ekintu kimu ku opportunities, nti opportunity buli lwejja gy'oli etekwa kusiŋŋaana ng'oli ready for it. Yo si yeba ready, gw'olina okuba ready to grab it, nga gwe oli ready gigrabbinga. Opportunity bagyetegekera. Ekirala ekiri ku opportunity, amaaso go gateekwa okuba nga galina obusobozi obulaba okusukkirira abalala kye balaba. No grabbing opportunity. Amaaso go be gaba tegalaba wala, osobola okulaba opportunity n'ogirabanga ekisiraani, n'ogirabanga bather, n'ogirabanga ekiza okutawaanya. Opportunity ezimu zaakula bulala zijja zeekwese nga yedisigayizinze nga terabikanga yo naye ng'esigala yo. Zaabu tabeera ku ngulu nga mayinja gano aga bulijjo. Zaabu abeera mu ttaka gye bamusimula. N'opportunity ezimu bwe zito bwe zaakula ejja yeekwesekwese. Nsaba Katonda akumbikkulira amaaso go galabe nga opportunity ngeze gy'oli. Bangi kuffe tuli ba victim
aba circumstances ze tulimu because of a missed opportunity. Abamu babonyebonye ekimala ng'abonyabonye emyaka mingi. Why? Because of a missed opportunity. Waliwo opportunity yajja gyali n'atagiraba n'atagitegeera n'agimisinga. Some people even miss forever. Abamu babonabona forever. Obulamu bwe bwonna nabanga opportunity yokka gye yayina eyali egenda okukyusa obulamu bwe yagiragajjalira n'agisubwa n'aba ng'alina either okugirinda lweridda oba okutuuka okufa n'ava ku nsi kuno nga tazzeemu giraba. Buli omu ku ffe Katonda yamutegekerawo akalyango waayitira ne ekibuuzo obulyango obwo bwe bujja obulaba obulicognizinga. Osobola obumanya nti akalyango kange Mukama kankoledde. Osobola okumanya nti awo Katonda wantegekedde wengenda okuyita. Osobola obitegeera. Amaaso go magufu ekimala, amatuugo gakola ekimala, obwongo bwo bukola ekimala. Osobola okulaba okusukkirira abalala we balaba, gwe abalala we balaba enfuufu gwe nolengerayo zaabu, we balaba enzikiza gwe nolaba ekitangaala, we balaba ebibatawaanya gwe nolaba opportunity. Olina obusobozi obwo. It takes the grace of God. Era bwe waba nga luwe ebimu ku byoteekwa okusabira nga tugenze nakivubo, kankuteeketeeke nga bukyali, tutuukayo n'osumagirirayo, tutuukayo n'olaba bulabi bungi bw'abantu n'osamaala, tosamaalirayo. Bantu bagenda kuba bangi nnyo naye tugenda kulaba bungi bw'abantu. Wagenda kuba activities endala nnyingi nnyo. Of course tulinayo gaba omusaayi. Abamu ku mwe mulina omusaayi mungi nnyo gukulumya n'omutwe. Omutwe gukuluma n'omira empeke n'omira panado mbwe omutwe guwone. Gaba omusaayi na kivubo. Kuba olina mungi n'okusinga gwe weetaaga. Wali n'ebirala bingi ebigenda okubaayo. Naye ekimu ku by'otateekwa kusubwa kwogerako nga gy'oli. Wangi siwulira wangi. Bwe tuba tugamba nti bagenda kulagula nga naawe bw'olagula, ekigendo baleetera, ekigendo okuleetera okulagula nga balagula. Ekimu ku by'obateeka ku prayer request yo, mugambe ndi Mukama gulawo amaaso gange ag'omubiri n'ag'omwoyo, opportunity bwebanga ensemberedde nsobole ogitegeera nti yeyo. Okuba ngalo osiyiriza. Kubanga wulira abamu ku ffe we are victims of short-sightedness. Amaaso gaffe tegalaba. Even when God comes to us, we hardly know that it is God. Tetubitegeera. Olaba Setaani abayigirizwa Yesu baali mu lyato ng'ensi yabakubye dda, omuyaga nga gwabacappye dda, amazzi nga gayise mu lyato lyabwe, nga bali omwo mu lyato balaajana. Yesu najja nga atambulira ku mazzi. Bamuyita ki? Bamuyita ki? Siwulira, bamuyita ki? Musambwa. Era baagula bunaga nti bannange gugo gujja. Petero kiki ekyo ekijja batulumaawo. Ogwo kati musambwa gwennyini batandika okugoba. Genda mu linnya lya Yesu. Bagobaani? Bamugoba mu linnya lyani? Genda musambwa gwe mu linnya lya Yesu. Bali ku Yesu yennyini azze okubalokola gobagoba. Bamugoba mu linnya lya Yesu. Omanyi abantu bameka bagobya opportunities zaabwe ne baddayo ku zero? Omanyi bameka nga abadde alina kulinda emyaka 6, 7, 8 ekyo kye yasubwa kikomewo gyali? Omanyi bameka? Opportunity ezimu zakulabula yeetololera emyaka 5 okomawo yakuleka bweti. Just oba yakusanga osumagide, oba wali tolaba, oba wali totegeera, oba tewabikkulirwa, oba tewabitegeera. Kyemmanyi ku opportunity ezimu zijja ng'ezzenge etawaanya. Njogera bino byonna njogere ku musajja ayali manager owa guest house. Yosefu ne Mariya omusajja gwe baasemberera ayali nannyini kisulo ekyabagenyi gwe baatuukirira ng'ali ku kakawunta ke, n'alaba omukazi ayali olubuto nga lumunyoola,
nga lumunyoola. Ye bwe yatunula bw'ati yalaba mukazi wa bulijjo n'ekyali kimunyoola teyakitegeera. Ne bamugamba ssebo tetulina waakusula, osobola otufunira ku kisenge ky'abagenyi, oyinza otufunira ku ruumu tujja gisasula. Bwe yatunula bw'ati musajja wattu amaaso ge tegaamulaga kyali mu lubuto. Yalaba Yozefu omubazi n'alaba Mariya aluma olubuto. Arrogantly n'abaddamu n'abagamba, we are overbooked, twajjudde tetulina wakubasuza. Bwe yalaba olubuto yalaba lubuto n'akomaawo. X-rays ez'omwoyo tezaamuyamba kulaba kyali mu lubuto, nti mu lubuto olwali lunyoola omukazi mwalimu kabaka w'abakabaka. Mwalimu ki? Mu lubuto olwali lunyoola omukyalo ono mwalimu omulokozi w'ensi eno. Omukazi ono yayimirira mu maaso ga manager wa guest house, omukyalo omwami ono yalaba Baasa. Teyafuna mukisa kumanya baluwa eyali mu Baasa. Yalaba Baasa gye bayita Mariya, teyamanya baluwa eri munda gye bayita Yesu. N'abagamba nga n'okufaayitafaayo, n'abagamba we are very sorry, the place is overbooked, we don't have any room anymore, maybe you try somewhere. N'anyoolanyola oluzungu lwe, try somewhere else. Ne bamugamba tulagewa, naga I don't know, sinze ndagirira abantu gye bagenda abanaasula mu loogi ne mu hoteri. Ne bamugamba toyinza tuyamba, wakiri n'otuwa akasito waka hoteri. Yozefu n'amugamba mukyala wange olubuto lumuluma, toyinza tuyamba n'otuwa akasitoowa. N'agamba management tekkiriza, tetusobola bbawa kasitoowa. Sitoowa mbeeramu njeyo nabisiimuula n'ebbaafu n'obulobo n'ebidomola. There's nothing we can do. Wangi naye ng'omanyi kyasubwa mwe mutegeera omwami ono kye yali asubwa, era mutegeera kye yasubwa, era mulaba bwe kitayinza nakomawo gy'ali paka n'olwaleero. Omwami yasubwa okukola headlines nti ye yaliwo nga Yesu azaalibwa. Yasubwa okukola headlines nti ye mu kisenge kye kye yawaayo, mu woteeri ye mwe bazaalira Yesu. That is why up to now guest house eno temanyiddwa na linnya, yasaanawo n'okutuuka olwaleero. Naye njagala kugamba yalibadde international tourist site. Ensi n'ensi n'okutuuka olwaleero yalivudde yonna gyeva ba tourist baalivudde amawanga gonna nga bazze bakutte $1 mu ngalo olwaleero wenjogerera nga bazze kusulako mu woteeri eno Yesu mwe yazaalibwa. What a big loss. Woteeri eno n'erinnya n'okutuuka olwaleero terimanyiddwa, ate era lirabika teririmanyibwa. Naye wenjogerera olwaleero lyalibadde linnya ddene mu nsi yonna. A missed opportunity. Because of what? Short-sightedness. Obutalaba. Dwaki bwe yatunuulira Mariya ne Yozefu yalaba badha, yalaba bimutawaanya. Nabagambye dda wajjudde temunkooya, nakooye dda. Mugendeeke walala. Sebo tetusobola kusulako mabega wa kawunta. Mukyala wange olubuto lumuluma. Wakiri mukkirize bake mabega wa kawunta. Naga tikikkirizibwa, management tekkiriza. Kati otuwa amagezi ki? Nabaga nti MD alina ekiraalo ky'ente. Bali saidi ya walisinga muyitaawo ne muweta muti. Mujja kusanga abasajja abali eyo abalunda ente za MD waliwo ekiraalo. Mugende mwogereko nabo mulabe oba basobola bakkiriza musule eyo, n'olwo olubuto lwammwe olubaluma mulukole ki? Mulutwale eyo. Olubuto mulutwale eyo. Naye ng'omanyi kyagoba? Agoba zaabu w'ensi eno atutuuziza wano olwaleero. Agoba ki? Agoba zaabu. Agoba zaabu. Mirundi emeka gye tugobye zaabu nga totegedde nti zaabu gwogoba?
mirundi emeka gye tugobye byalikyusiza obulamu bwaffe nekyusa obulamu bwo forever naye n'okigoba nga totegedde kyogoba kubanga ekizibu ekiri mindset zaffe zakula bulala twaziprogramminga nti obulamu bwo wabuprogramminga temuli yadde adjustment yonna tolina yadde ka adjuster tolina adjustment wokolera adjustment nogamba kankendeze mu principles zange zino zeneeterawo kanzigulewo can creating a room of adjustment ndabe nga nsobola okwaccommodatinga kino nedda wasettinga principles zo kati zezikutawaanya mwasibye mutya bassebo ne bannyabo wali okitegeddeko ntulina abantu bannyo ng'abonaabona olw'obutaba na room mu adjustment ye wano mu bwongo talina room of adjustment talina temuli allowance wali abantu let me tell you I'm one person that likes principles njagala nnyo okubeera principled but one thing I've discovered about principles sometimes principles bw'oba tewegendereza principles zo zisobola okubonyaabonya mu bulamu buno kuba si buli principles zetukola ndi ziba nnungi ezimu ziba mbi ezimu tiziba nnungi ziba mbi waliwo principles zo tezifuukira ekkomera nga ze zakusiba nze sikola bwe nti nze sikola bwe nti ng'essaawa zimaze okubeera bweziti nze sigira bwe nti nga sikwata simu ng'essaawa zimaze okubeera 5 lwe balikubira nti nnyoko afudde oba ne bakubira nga bagamba yangu ekyenda kimwetuzze omudduke emisinde mu mutwale mu ddwaliro kati ate ggwe nga wamala dde okuteekawo principles zo zigamba sikwata simu essaawa nga zimaze okubeera 5 nyoko n'alyoka afa ne bamuteeka mu kofini enkyera n'ogenda ne bakulaga omulambo nga guli mu kofini lwaki timwaŋŋambye nibagamba twakubye essimu kebera ku ssimu yo kuliko missed call 17 there was an opportunity omutwala mu ddwaliro naye twalinze omuntu yenna akwata essimu nga tokwata nga naffe sina ngeri gye tumutwala that's why she's in a coffin principles wanji byenjogera bitegerekeka you may need some adjustments because you are a human being principles zimu zetwakola mu bulamu bwaffe ziggalira naye katonda ebweru kati bino byonna byenjogera owulira bibiri ebyomugaso owulira byenjogera bibiri ebyomugaso owulira bwenyinza okumala omwaka omulamba gasizeeyo kubyogera essaawa eno waliwo gwe bitakyakolera makulu ng'essaawa ye enkulu nnyo okusinga byenjogera era kati anasedde okebera ali bwati agassebo mala yanguya so the most important thing is not what I'm saying the most important thing kwekakasanga programu ye nga bwe yagitegese bwetyo bwebeera listen to me olumu katonda ali kuyitako nga totegedde kama ebazibu wegendereze nnyo katonda takuyitaga nga totegedde bw'oba osaba gamba mukama nti mukama nzigulawo omutima gwange mbeere n'allowance mukama mbeere ize mbeere mwangu abantu bwe boogera mbirowoozeeko omuntu azze mukazi alina olubuto omusajja amuleese yozefu totunulira bubazi bwa yozefu mbw'ayambadde ng'omubazi lowooza amubuuza ku mukama bw'obanga gwe mukulu w'ekisolo ky'abagenyi gamba mukama kyekirwana ekikemo nga kinzijidde ebisenge byajjudde kituufu naye ate ono omukazi ali lubuto kikemo kikino mukama waakiri kamuwe ekisenge kya maneja mwasula nze nasula ku kawunta kamuwe ekyange naye omukazi ono olubuto simanyi kyeyeetisse simanyi kyalina munda omwo simanyi kamuwe ekisenge kyange but you just say tewali try somewhere batugaana okusuza abantu mu kawunta batugaana basuza mu kasitowa nange sobola kuwa ekisenge kyange what a great opportunity this gentleman missed olwaliro yalibadde ku world scene internet zonna zalibadde zirina erinnya lye nze n'okutukwala simanyi linnya lya mwami ono ayali manager yali ku duty simanyi mannya ge why missed an opportunity he missed his time yasubwa visitation kyalibadde wano ku record oba amanya ge balibadde bamuyitaani kyali kirabe wano nga bagamba nti omwami gwe bayitanga ani mpa erinnya limu lyolowooza nga lyalibaddewo kawooya eri tewabangayo bakawooya baali badde bagamba nti omwami gwe bayita Matiya ye yazaaza Yesu byonna yabisubwa
wooteri gye bayita bwe bati Yesu mwe yazaalibwa ekyo kyonna yakisubwa lumu. Mukama yeebazibwe. Siwulira Mukama yeebazibwe. Siwulira Mukama yeebazibwe. Daba bwe yaddira opportunity n'agisindikira abalaalo abatalina bitabo, tebalina makalaamu, tebalina wawandiika nti azaaliddwa ssaawa bwe ziti, tebalina, bali ku byabwe, bali mu nsi yaabwe, balaalo bakumya omuliro, bali ku ndiga zaabwe balabirira ndiga. Be bazaazisa Maliya, be baafuuka ba midwife, be bawaayo akafo kaabwe balaalo. Ne bamalayika abajja ne bayimbira Yesu ekiro ekyo ng'azaaliddwa. Bamalayika Bayibuli boogerako nti waliwo bamalayika abaazengerera eggulu awo ne bayimba ne bamala ne badduka ne bagenda ne bagamba n'abasumba abalala nti azaaliddwa wali. Bamalayika abo omusajja ono yali badde abalaba, teyabalaba kubanga teyategeera biro byakukyalirwakwe. Teyategeera ki? Bassebo ne manyabo ndi mukumaliriza obubaka bwange obw'olwaleero. Nenjagala kugamba kola adjustment mu mindset yo ne mu ngeri gy'otwalamu ebintu. Kuba kyalibanga ne wenjogerera bino byonna mbyogera nga mazima gwe wennyini oli mujulizi nti ekimu ku bikutawaanya walagajjalira ebiro eby'okukyalirwakwo. Katonda bwe yajja walaba Setaani. Bwe baayogera ebigambo byali bikyusa obulamu bwo walaba Setaani. Waggalawo omutima gwo, waggalawo amatu go, oli skeptical. Weekengera buli ekigambibwa, buli kyowulira okyekengera, buli kye boogera okivunula mu ngeri yo. Mindset yo egamba buli yazze. Mindset yo n'omwami yo yali emugandi buli yazze ng'ali lubuto, alabika ali ordinary, ali staaka, be bano abatambula abajja bazunga nga balina embuto ne batabala nnaku zaazo. Teyamanya lwagenda kuzaala. Lwaki tewamanya? Lwaki tewasigadde eka? Lwaki toli mu kifo ekituufu? Obeera otya n'olubuto bwe lutyo ate era n'otambula? Kale otambula ki gye mujjira okuzunga? Mumala mu mindset bwe yamugamba n'agoba opportunity, n'agoba okufuna omukisa okuzaaza kabaka wa bakabaka. Bassebo ne bannyabo, there is always consequences of missed opportunity. Opportunity bwebezze n'ogimisinga, suubira byogenda okukisasulira okuyita mu yo. Nsobola okulyangama nti amiina. Oli sensitive ekimala, obwongo bwo bugufu ekimala, omutima gwo mugufu ekimala nti opportunity bwebezze osobola ogiraba nti yeyo. Katonda bw'aba akukyalidde ne bw'aba tazze ng'ayambadde nga Katonda bw'ayambala, osobola okulaba Katonda ng'ajjidde mu nziina. Kino kinzijjukizizza omukazi yali mulokole, yali asaba nnyo. Mukama yateranga okwogera naye, yali ayagala nnyo Yesu wangi naye ng'ali rigid. Simanyi bakoogera mu Luganda bakeeka ki? Rigid. Omuntu omukankasukire. The lady was rigid. Tamala gakyuka. Wasibidde wakola atya? Wasibidde asibira awo. Talinayo thickened thought. Talowoozayo kirala. Rigid. Kati ono ye mukyalo omulokole gwe njogerako. Olunaku lumu omulokole ono plus yali mulokole ki? Yali mulokole plus. Ayagala nnyo Mukama, ayagala nnyo Yesu, asaba, yenenye ebibi. Ayina n'obujja ku lwa Mukama. Waliwo bwe tuyita obujja ku lwa Mukama bukkirizibwa. Ayagala nnyo Yesu. Yesu oluusi atera okwogera naye. Yawuliranga eddoboozi lya Yesu. Olunaku lumu n'agamba Yesu nti naye Yesu, eddoboozi ly'oyogera ne ndiwulira, naye mpulira abantu bagamba nti bakulaba obalabikira. Yesu, nange mbadde njagala okinkolere. Olunaku lumu Yesu nkulabeko, nga nkuweereza ebbanga ddene, nkolaganye naawe ebbanga ddene, nkwagadde ebbanga ddene, ntambudde naawe ebbanga ddene Yesu, nange nkulabeko ng'abalala bwe bagamba nti bakulaba. Yesu bannange muzibu, ky'omusaba kyakolera ddala. Omanyi bwe yamugamba? Yamugamba nti enkya ku ssaawa 7 ngenda kujja mu nnyumba yo tulye naawe ekyemisana. Mukazi n'abuuka, mukazi n'akuba enduulu,
abaali ku mulyango bebagiwulira ne bamugamba kinaga nti temutegedde Mukama kyayogedde. Agambye nkya agenda kujja kulya nange kyamisana. Omukazi olunaku olwaddako yasiiba yeetala, yatunda ne ku bintu bye yali yaterekedda afune ssente ezimala, agenda agule grocery, agenda agule ebiriibwa, ebirungo, enkoko, bummondo obuzungu, omuceere, embizi, yagula ebintu nga byonna byakuliibwa Yesu. N'alyoka afumba n'asiika ennyumba yonna nejjula akawoowo. Alinda ani? Siwulira, alinda ani? Saawa mmeka? Saawa 7. Yesu yamugambye enkya saawa 7 genda kujja ndye naawe kubanga nkwagadde nnyo. Kazi kyataasiika nga tekiriiyo, akawuwa akatawonya mu nnyumba nga tebakakolanga, juyisi gwataakamula nga taliiyo, abutambala bwataateeka ku ntebe nga tebabukola, olujja yaluwera emirundi nga 6. Yesu si kulwanga gy'anaasangamu akapapula. Eddiiro yalitereeza, nabbubi yamukuba ina n'amumalayo, ebitambala n'abiteeka ku ntebe, buli kintu yakikola. Ayagala Yesu ajje batuule baliye. Kigende ku rekodi nti Yesu yajjako ewe n'atula ne balya emmere. Ensi eno nzibu. Essaawa zaali ziwera 6:58 ng'ebula eddakiika 2 ne wabaawo kukonkona ku mulyango. Kokokokoko yabuuka agenda mu gguliro mu Nazaaleesi n'alubandulawo. Ye yakuba amaaso nga ku kasajja akambadde enziina kali mu lugabire, tekasanirira nga nviiri, amannyo si masenye, katunula ng'omulalu, kasitudde ebipiira, kambadde kutiya, kangerigeri mu bigoye ebiyulise. N'amugamba ssebo nkuyambye ntya? N'amugamba maama, nina ebizibu byange naye mmanyi nga tosobola bimalawo, naye kale nnyamba ompe ku mmere ndye kuba mbadde mpitawo ne mpulira akawoowo k'emmere, sinnalya ku mmere okumala ennaku 2, naye wala yonna gye mpise bangobye, naye mpa ku mmere. N'amubuuza ndi gwe ogenze okutunula wano nga watunulanga wooteeri? Why? Kwegamba gwe obadde oyitawo n'olaba nga wano watunulanga wooteeri. Nandiki ogenza okuyita wano ogirabye ng'etunulanga restaurant? Gwe gamba ogenza okupima amaka gano, bw'opimye amaka gano ogalabye ng'abalalu we bakuŋŋaanira, oyagala kummanyiira. Mbadde nkusaba ngenda okuzibula amaaso gano ng'ovudde mu mulyango gwange ng'obuzeewo gw'oba osalawo ekkubo ly'oba okwata. Akasajja ne kamugamba maama nga tonnaagoba enjala ennuma, mpa ku mmere ndyeko, mpulira emmere ewunya naye enjala ennuma. N'amugamba musajja gwe saagala kuntabula, waliwo omugenyi w'amaanyi gwe nninda, kati bwakusanga wano ne yeekuba, bwakusanga wano ne yeefuula, tokyankalanya amaka gange tonzija na mu mbeera. N'amugamba mama mpa ku mmere, kale mpeera wano ku lubalaza ndiire wano ŋŋende. N'amugamba nkutemya n'okuzibula ng'ovudde wano, bwe nzira ne nkusanga ongenda kukuba omusekuzo mu mutwe. N'ayingira mu nnyumba ano n'omusekuzo. Akasajja ne kagamba ndi maama sifiira bwereere. Ne kalyoka katambula ne kamugamba kale ne kagenda nakagamba toddanga wano osiri wala nnyini omanyiira mota muzungazunga ng'olukusense. Kyata akavuma nga tekaliiyo. Agamba omanyiira. N'alyoka addayo mu nnyumba n'agamba Yesu onsonyiwe, Yesu onsonyiwe wamma kuba nkasajja kade kanzije ne mu mwoyo ate nga ninda gwe naye Yesu nsonyiwa mpulira mbadde nsungwadde Yesu naye nenyangera abalokola bamu bwe batera okukola neyeetereza neyeekuŋŋaanya n'addamu n'asiika ebintu bye bulungi n'obutunda n'abutereeza n'obutambala n'abutereeza. Olwo nno essaawa ate ziyiseeko eddakiika endala 15, oluyombo lwataala obuddakiika obwo 7:15. N'alinda Yesu n'agamba Yesu nkulinze, haleluya, Yesu nkulinze, Yesu mmanyi ng'ojja, tonimbangako Yesu, tolina lo wali onnimbye Yesu. 8 Yesu talabikako. 9 Yesu tannatuuka. N'agamba Yesu okere naye kambibugumye Yesu kambibugumye. N'abugumya ebibumba
10 Yesu talabikako. 11 Yesu talabika. Mukazi n'atandika okufunamu okutya. N'agamba naye ndowooza akeereye bukeereye. Era nga bwe yagamba nti ajja kudda mangu nga bw'atannadda. Era ndowooza n'ekyo bwe kibadde alabika ajja kujja. 12 Yesu tewali. 11 Yesu tatuuka. N'atya neyeebaka ku buliri n'agamba Yesu taata nga ate oluddeyo munnange ssaawa 2 ssaawa 3 ssaawa 4 ssaawa 5 ogw'ekiro emmere neewola amasavu ne gakwata. Yesu takola ki? Ssaawa 9 ogw'ekiro n'alyoka akaaba n'akuba omulanga n'agamba Yesu tonnimbanga nonfumbisa ebintu byange bino byonna nga nesente zimunewoze newole nesente natunza embuzi yange Yesu otajja kunfumbisa mmere. Yesu n'amugamba mwana wange tokaaba. Ate lwaki? N'agamba nazze n'ongoba. Ate otya wazze ddi? N'agamba nazze ng'ebula eddakiika 2 okuwera essaawa ze nagambye. N'ongoba nakutte time ndi mukwasi wa time naye wangobye. N'agamba Yesu lekera okulimba, lekera okulimba kubanga tolimbangako. Yesu wazze ddi? N'agamba nabaddemu akasajja akabadde akacaafu mwe natambulidde ku luno n'enzija ekyankozesa bwe kityo. Nabadde njagala okumanya oba ojjukira ebyawandiikibwa kye byogera. Nali njagala kumanya oba nze gw'oyagala nga Bayibuli ne Bayibuli ogimanyi. Naye nategedde nti nze gw'oyagala Bayibuli tolina ky'ogimanyiiko. N'agamba Yesu beera serious. Okakasa yabadde gwe n'agamba nti kato nkuba omusekuzo. Ekyanzirusizza kyokka omusekuzo gwe wajjeeyo. Ne ngamba wano wafiira muloge. Naye nga nabadde nze nazze nyambadde bwentyo ndabe oba osobola okuntegeera. Omukazi ataawo n'agwa wansi n'atulika n'akaaba n'alambaala n'agamba Yesu onzise. Yesu lwaki wakoze bw'otyo? N'amugamba sorry maybe another time. Mu kulaba kwo kizibu ki ekyali ku mukyalo ono? Si kimu birabika biwerako. Ekisooka mindset ye mindset eyina ekifaananyi kya Yesu gw'amanyi bw'afaanana. Abakatuliki gye bapeyintinga mu bwongo bwe okuyita mu bungi bw'ebifaananyi bye baakuba kati kyayinayo. Ye yali asuubira Yesu agenda okujja nga aliko omuge ng'ayambadde ebyambalo ekimu kimyufu kanzu ng'alina akalevu we kati alina enviri ezigudde eno. N'agamba Yesu webala okutuuka. Ye tamanyi nti Yesu alina obuyinza okwambala omubiri gwonna n'ajjiramu. Ekyokubiri tamanyi nti Yesu yaleka akyogedde n'agamba nti ku lunaku luli awo ndiyimirira nga kitanga aguddewo omulyango gw'eggulu ne mbagamba wamma muyingire. Wamma mukole mutya? Muyingire mu ssanyu lya kitange lye yabategekera. Baliwa mmwe abandaba bwe nali nga nnumwa enjala abampa ekyokulya, bwe saayina ngoye abanyambaza, bwe saayina wakusula abansuza. Muyingire. Mbo nabo balibuuza ne bagamba mukama wange nga kyotukoledde kikulu taata, tuwulira nga gwatukiina, twakulabadde nga toyina mmere ne tukuwa emmere. Naga nti bwe mwakikolera oyo yajja ng'ali mu bwetaavu mwali mukikolera nze. Ani awulira ngambeko nti amiina? Lwesayina ntambula nga ntambuza ebigere omulundi guli gwe nakuyimiriza bwegayimira nonteekako mu pulado oyo watwala nze wadde nali nyambadde omubiri gw'akasajja akataayina ngatto. Abalina emmoroka mungambeko nti amiina. Naye emirundi emeka gye mulese Yesu ku kkubo maama nga mutya okubabbako emmotoka zammwe, mutya okubabbako essimu zammwe mbu bonoomutwala ajja kukwata mu nsawo abba essimu yo ko gwe ndeka mukuba enfufu n'emukeerera amwenye. Ate ekyewuunyisa kye kino oluusi Yesu tumuyitako eyo nga tujja mu kyaki kusaba n'ayimiriza bw'ati n'agamba nange ogenda mu kyaki gye ŋŋenda. N'agamba neesonyiwa nze ngenze mu kyaki kusaba Yesu. Ate nga Yesu wamuleseewa
wamulese mukuba yadde akuyimiriza mujje mwenna n'omugato mumanyiira nojja ano mukyaki n'ogamba otenderezebwe omukama otenderezebwe omukama katonda w'amagye emirundi emeka gye wamumma emmere kubanga tewategera nfaananaye bwe watunula kungulu walaba kasajja kangerigeri n'ogatta omumanyiira genda sina mmere yammwe mirundi emeka gye wamumma ebyokwambala mbu kabaka aligamba bali abalala n'abagamba mmwe muve wendi mwakola ebyobujeemu n'oga mukama twabikola ddi naga najja gye muli bwe nali nga sina kyakulya temwakimpa n'ogamba yesu twakulaba ddi yesu beera sirias wajjako ddieka netakuwa naga ni bwe mwagoba oyo ayajja nga yeetaaga oyo gwe mwagoba ataayina ngoye oyo gwe mutaawa mmere ku lunaku lw'okulyanga luno oyo nze kennyini nze gwe mwamma nga temutegedde ekitutawanya kiri eki mindset zaffe zirina kyezisuubira okulaba kati bwe kijjanga tekifaananira ddala ng'ekyo kyetusuubira kituyitako mindset twasettinga waliwo kyosuubira okulaba waliwo yesu gw'osuubira okulaba njagala kugamba oli yesu gw'oyagala okulaba ng'afaanana ng'abakatuliki gwe baakupaintingira mu bifaananyi bye baamala emyaka emingi nga babipaintinga byayingira mu bwongo obwo oyo nga tonnamulaba yalitambulirako mu miziina ab'emiziina obayisa otya yaliyimiriza emmoroka yo omutwaleko abakuyimiriza obayisa otya yalijja ng'asaba sente za rent nagamba munange bangoba mu nnyumba olwaleero abakusaba sente obayisa otya yalijjira mu kaana akasaba school fees naga taata wange yafa ne maama yafa nimba linyamba onsasulireyo ttaamu emu n'okaga nti mpitako saagala kummanyiira sobola ŋŋaŋŋa kwesirya magi eyeŋŋaŋŋa n'ogoba n'ogenda mu kyaki atenderezebwe omukama atenderezebwe omukama katonda w'amagye naye nga yesu wamugobye bassebo ne bannyabo ekyo ekimu ku bifuula obukulisitaayo obuzibu ennyo kati nange nze kennyini nkiwulira nga mbukalubiza era kati waliwo abaagala obuvaamu oli agabana ebintu by'obulokole nga bizibu kati ngenda kuyamba ensi paka wa Christianity is all about helping others, feeding the poor, clothing the naked ones. Ebyo tobisobola bikola tonnalokoka. Christianity is about listening to others, paying attention to people's needs. Ekyo batosobola kikola tonnalokoka oyogera ku bulokole bulala. Abantu obawa ebirowoozo by'obawuliriza. Otherwise ojja kunoonya yesu naye nga yajja gy'oli n'akuyitako oba n'omuyitako emirundi gyonna naye nga oli mu kusaba oli mu kusiiba uli ku prayer mountain mu vale mountain yonna ogenzeeyo yesu ndi mukunoonya yesu ndi mukunoonya yesu wagamba akunoonya akulaba wagamba kyawandikibwa munoonye mukama nga bwakyanziwa okulabika yesu mbadde njagala nkulabe era luno lunaku lwakuna nga nsiiba era luno lunaku lwakutaano enjala egenda okuluma gwe kuleyo n'omumiro egenda okujja lulimi lugwe wali onoonyaani siwulira onoonyaani yajja gy'oli wamulaba nga zze wamulaba bwe yajja nga tayambadde wamwambaza olina n'engoye mu dulowa ezitaliiko ayambala naawe nyini tizikyakutuuka zaakulekawo dda ntono gwe wamala n'ogejja naye era wazitereka mu buli oliko gwe oliziddamu kale obukodo obuli kuggwe maama bunyooka n'okunyooka olina engatto wansi w'ekitanda z'otayambala tezikyakutuuka zaakulekawo naye era mbu wagamba ekigere bwe kirikendeera oliziddamu kale obukodo obuli kuggwe tewali yali abulabye bassebo ne banyabo yesu gwe tunoonya azze gye tuli emirundi mingi nnyo ne tumugoba twenkanankana n'omusajja oyo yali nannyini kisulo ky'abagenyi ayabategeeza nti talina wakubasuza beeyongereyo kubanga ye ebisenge bye byali bijjudde n'asigala nga asubiddwa opportunity eyali egenda okukyusa obulamu bwe bizinensi ye ebyafaayo bye byonna byali bigenda kukyukira ku eyo n'asubwa opportunity n'okutuuka olwaleero amannya ge tegamanyiddwa erinnya lya woteeri terimanyiddwa
bamukoonako na katono nnyo ekintu bakiyitako na buyisimbu kubanga baabulwa ebbanga mu kisolo ky'abagenyi biggweeraawo. No big story. Story terina makulu. Abalaalo be boogerako ennyo, abawaayo ekiraalo kyabwe be banyumyako ennyo. Mukama atuyambe akunzibulira amaaso olekerawo kubeera short sighted. Mukama akuzibulira amaaso olekerawo kulaba empola, olabe Katonda ng'omulabira mu bintu byonna ebinajjanga gy'oli mu linnya erya Yesu. Ani awulira ngambe nti amiina? Katonda oleme mukuumiranga mu kituli kimu nga jjenje, naye buli lw'omagamaga bw'oti laba Katonda. Ebijja gy'oli birabemu Katonda. Ne bwebanga bijjiddemu engeri y'okutawaanya, ne bwebanga bijjiddemu engeri ya batha, ne bwebanga bikuleetera attitude, ne bweba bikuwa stress, gumiikiriza stress. Sometimes biyinza okugirako stress naye nga byekweseemu Katonda. Kkiriza obeere discomforted. Kkiriza otawaanyizibwe ne bwe kiba kitakisa kutawaanya. Obadde ovuga Prado oyo, mu ntebe yo mulimu ensawo yo, mulimu essimu yo, mulimu laptop, mulimu iPad, waliwo ebintu ebyebbeeyi by'osinza okulowoozaako ennyo okusinga okutwala oyo ayimiriza abadde agamba nti ntwalaako oyo. Kkiriza otawaanemu katono bw'oyimirira omugambe nti kankutwaleko munnange, kansubire nti toli mubbi. Okuŋŋanya ebintu by'obijjewo, ofune engeri gy'obitereka eri safe, omutwaleko. Wangi omukazi ono gwe njogeddeko, bameka abali wano olwaleero abaŋŋamba nti oyo abakubanze, oyo omulalu nali muyingiza n'alya ku mmere. Topapa kuwanika kubanga era abalalu bajja dda gy'oli b'otagiwanga. Toyanguyiriza kuwanika. Bameka baga nti oyo mukazi yali fala, nze nali muyingiza n'alya, kandabe mukono. Omulalu ayakyame waka nga ayagala kulya ku mmere ya Yesu. Bameka bagamba yaliridde, nze nali muwa. Gwe waali gimuwadde gwe nga neeranki gy'ogula ku mulimo gy'okolera ogirya n'ogimalawo ng'abasajja abeetisi bakutunuulidde. Okwata eggumba ly'enkoko nga n'embwa ya neyiba eri awe kusimbya amaaso bwe, n'oli ekisambi ky'enkoko n'eggumba n'olimeketa n'ogigamba genda oli ewammwe, sinze ngulira embwa za wano zonna. Ozanyisa obukodo. Ono Mugisa agambye mbu yali muweredde ku lubalaza we yaliriridde. Yali muweredde kasowaani wali ku lubalaza n'agaliira awo, ogende Yesu wange anaatera okutuuka. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza bangi ku ffe tetwaliyise waawo. Kitegeeza ki? Mukama atuyamba amaaso gaffe tugaggule. Yesu gwe tunoonya tumulabiremu ebyo ebitwetoolodde. Gamba nti amiina. Teeka omukono waggulu gamba nti ayi Yesu, nkwebaza oli kigambo kye mpulidde olwaleero, onsaasire kubanga nange nze kennyini emirundi mingi Yesu mmugobye nga sitegedde nti gwe ngobye. Nyamba onzikakkanye Mukama. Kampala ono ayonoona, atuyingiramu nnyo, ne twogera nga b'e Kampala, ne tweyisa nga b'e Kampala, ne twambala nga Kampala, ne tulowooza nga Kampala, ne tulema okwogera nga abalokole. Naye nyamba Mukama nkole adjustment mu nda yange. Yesu lw'abazze mutegeere nti Yesu, gulawo amaaso gange ag'omwoyo njawulenga Setaani ku Yesu. Gulawo amaaso gange ag'omwoyo. Yesu bw'oba ozze, ne bw'oba ozze oyambadde otya, ne bw'oba weebuzaabuziza otya, nkutegeere nga mangu Yesu nemu okufaanana ng'omusajja ono ayalaba olubuto n'atalaba kyali mu lubuto. Yalaba lubuto, ekyali mu lubuto teyakiraba. Nsaasira neme kubeera bwe ntyo mu linnya erya Yesu. Amiina.